Kosano okubera nga zitusigira ekifaananyi tiimu zonna eziri mu 16 ezisambira mu kibinja kya binira zinzo okubera nga zeteeseteese. Akasana kaakawe kazikira wano wendi FUFA Technical Center Njeru era nga wano kumpi nnyo ne bridge eri eyakayakana ekiro ate nga n'ekkubo lye tuliko kwokyamira lye limu kweri erisukkamu naddala mupiira esatu egisembyeyo ng'egenze maaso n'okubera ng'efuna obubonero bwetyo eri mu kajoozi akabbulu kalimu ebikubo bya white nga ku kikuba nakuba omupiira mu ttiimu y'Onduparaka Football Club ate kw'ossa ne Vietnam Village yasokera ku omupiira so ate ko ekikuda lulya bekikombe koyinza okugamba nti omupiira teyakuba gwali mungi nnyo ddala naye asobodde okubeera nga improving performance ya ttiimu eno gye buvuddeko so nakuwairo ate tulabe bwekino okuba nga kitambula. refari alisabira musajja mukozi w'amannyo azze n'abeera nga akiriyalinga omupiira throw in. Busoga United bamukonyemuko wananse penalty. Shocking moments here. Junior Hamza Gariga can't believe this. Why would you foul in such a way, in such a manner? Horrible call to a penalty. Mvubu kamanyiddwa nga Magero Balabala kubya katimba. Busoga United mu ddakiika ya 3 yokka ena hopes okulaba ng'efuna obuwanguzi obusooka ku ttiimu y'Onduparaka. Kino atayiminze kipa movement ye n'amanya tagenda kubeera nga agwa wansi omupiira n'agumubuusa bubuusa. What a penalty from Balaba era nga kino kiwadde ttiimu eno FUFA Big League final na Kivubo. Since then Busoga United hasn't beaten Onduparaka kate pira bwere wa box naye bakubye ne kubeera nga Busoga bagezaako okubeera nga badominating a play. Great pass okuva mu ttiimu ya Busoga United and in time sibangi nnyo avuka abakona basambeyo 10 otunula ku muvuka wa ttiimu ya Vipers alimu atambala wa kono n'ebisa ebisinga Busoga United inefuna goal ey'okubiri. Busoga United Jerome Chiria still dangerous nakuba omupiira and forces a save from Tone Chamera. Jerome Tati ya ttiimu eno ya Busoga United bakomyawo mu boxi. Busoga United pasi neyitawo tebinagwa shot Mayanja pira nabeera nga akubye ne kubeera agenze bugenzi bweru abe boogera ekikomeko encouraging his players league nago omupiira twatensa okugula Ismail Mugurusi shot. Ismail Mugurusi abadde atutta omuzota ate mulabyeko nga alina shot sezo kati nyinza okwambala Shakasozi size si nnene nnyo cross zino okuba nga zijja mu boxi cross yineza Busoga United negujja Ismail Mugurusi pira kubya ne kubeera nga ugenze okwogera answer back kana ne kaga my daddy why do you say wrong things on TV. Anazo mpira Busoga United ajala batema omuntu carry on said the referee. Great interplay Onduparaka. That was the effort at the end of it. George Agayambe tayambye nnyo ttiimu eno y'Onduparaka badde asobola okwanga asala omupiira nga obadde ogamba refereeing alisabira ogaba advantage eyo. Now to Sabi. Busoga pressing so hard and high. Shaka Mugurusi turns inside Mugurusi. What an effort from the youngster Ismail Mugurusi wa ttiimu ya Busoga United goal ey'okubiri. You need to celebrate this goal alongside Ismail Mugurusi. Busoga United goals 2 Onduparaka 0. Kyekinagambe nti bwadda ku flank eya left kimu okulaba ekisaawo kyonna okusooka ne basala misale kivudde bulungi nnyo buli bw'alabika mu kisaawe obulungi ne ttiimu ya Busoga erabika bulungi nnyo. What a player Ismail Mugurusi gwendimane okubeera nga yambala shat 10 eya ttiimu eno eya Busoga United. Watyo Mugurusi turns to his right naye tekiniki gyakubisiza bwedde onoonya omulusa tusabe yerinze n'omupiira bakumubyeko. Busoga United eyinza goal ey'okusatu and a time save from Tone Chamera. So furious Tone Chamera is bera ne bajja ne bakonamu wano ne kujja ne ba defending plan naye abadde alina opportunity. Look at this defending. They considered opening goal in such a fashion. Lousy defending. Si goal ey'okusatu ebadde ejja Paul Busoga United ne kujewa Kalyowa nakwa minus. Again a save from Tone Chamera. Mugurusi situation Tone Chamera kyalimu ayinza okugamba nti alimu
oyinza n'okulowooza nti alina clean sheet naye nga si alina clean sheet Tone Kyamera. oyinza okugamba nti for a team to be good you need to have a better goalkeeper, but for a team to be super good you need to have a top striker. Onduparaka kyebulamu kipa emwina naye omuteebi oyo taliwo. N'obubonero bwayo 21 kiba kitegeeza Busoga United chances nyingi nnyo Katarabe ayinza okufuna gole y'okusatu. Anytime Busoga United by making a use of second balls. Omukyalo Diana Nyago yemu ku bitone byazudde mu ssomero lya Jinja SS. Kati anytime batera kujja wakoyina abadde atandikidde magwe gusinga okwagala naye amagulu gote gati wo kapeti ekosa bubinya abavubuka. You may sympathize with the journey abawagizi Onduparaka pretty fans. Songa ate Express FC kunaku yesterday time with Uganda Premier League ne #MTN Football gyosobola okwera nga okozesa bwekityo kiba kitegeeza. We've had our first win in second round after having finished with a very good form. We didn't break off, we kept on training. We came in to play Onduparaka, a team that has been disturbing us ever since because we have never won Onduparaka for the period previous months. And when we went to their place, we drew. Now that we wanted a win here, indeed we have come for it. After having got back Mugurusi all the way from the national team looks to have changed. And the boys also are determined so that we get maximum points, which we are fighting so that we get. Today's game, actually, it was my first in charge, but actually the boys played good football. To me, they played good football. And I know with time with them, we shall improve day by day.